Oluvannyuma lw'okulaga eggulire mu gataliiko nfuufu nga Nalubowa Olivia alaajanira bazira kiso okumudduukirira. Oluvannyuma lwa bba okumusiiga akawuka akaleeta mukenenya ku Lwokusatu, kyaddaaki essaala yeemaze n'etuukirira oluvannyuma lwa Sophia Namutebi amanyiddwa nga Maama Fiina okumudduukirira n'obuyambi omuli okumusasulira ennyumba okumala ebbanga, okumuwa emifaliso, eby'omu nnyumba ne ssente enkalu obukadde 4. Nalubowa asoose kumuyitira mu bizibu bye ng'obwedda abinyumya Maama Fiina bw'akulukusa amaziga. Kasiina wembeera badde kwenyazeeyo ewaabwe nasanze yawasibwa. Maama Fiina oluvannyuma akutidde abawala bonna abatannatuuka myaka gifumbirwa okwekuuma kubanga bba abasajja banoonya kubakawabula bukwabuze, era asabye Minisita Nakiwala Kingi okuvaayo ayamba omukyalo ono okubanga afuna obwenkanya. Tosooka kupapa kugenda na muntu gw'otamaze kwetegereza. Olw'ensonga nti opapa ogende naye naye ate olusiye muntu gw'olina okubeera naye. So nze ndowooza Minisita oba Nakiwala ajja kuvaayo okatuyambe wabeerewo obwenkanya ku baana. Oluvannyuma Nalubowa yeebazizza Maama Fiina olw'okumuwa obuyambi ne Bukedde TV okumubeererawo mu biseera ebizibu, nga wano akutte Bayibuli Nazaalawe gye yamuwa n'agiwa Maama Fiina ng'akabonero ak'okumusiima. Ye Kansala Naluwoza Rashida asoose kumujja ku kkubo gye yasuze n'amuteeka mu mmotoka n'amuteeka mu nnyumba gye yaweereddwa, era ne yeebaza bonna abasobodde okuyamba omukyalo ono nga kw'otadde n'aba Bukedde TV. Neebaza bonna abavuddeyo ne bakwatira ku mukyalo ono. Bana Katonda baddizeewo. Ate ssentebe w'ekyalo kya Katooke B. Ingenia Kaweesa Stephen yeebazizza Maama Fiina olw'omutima omugabi era n'ategeeza nga bw'agenda okuba omukyalo ono obukuumi. Abantu nga balina emitima ebirungi bye twetaaga mu nsi yaffe. Kale nga ffe abatuuze naffe kugamba tuli basanyufu. Ate Namukadde Katuleje Ani yeevaamu okulabirira abaana abaliko obulemu obwekuusa ku ndwadde ya Kkookolo alaajanidde bazira kiso okumudduukirira olw'omuwala eyakutukako amagulu gombi oluvannyuma lwa boodabooda okumutomera nga kati ali mu byuma. Alina kuddayo mu ddwaliro okufuna sajjali ey'okubiri. Twetaaga miliyoni 8. Katuleje nga kati baamukazaako lya jjajja Eseza atubulire kwe yajja ekirowoozo okuyamba abantu bano. Natandikana n'omwana emyaka 6 egiwedde. Omwana ono namulaba ku UBC ku TV nga maama we yamuzaala nga muto n'amuzaala ate nga lidifom. Kyomugambe Rosette ow'emyaka 25 baamutomerera mu bitundu by'e Lubaale. Ono atubulidde embeera ey'obulumi mwawangaalira. So nisaba obuyambi obwakubasa tuyamba tukagaruka operation yakabiri. Katuleje ategeezezza nti n'ekifo wamujjanjabira si kyabwe nga beetaaga okufuna ekifo ekyabwe okusobola okulabirira obulungi abantu bano. Tukyapangisa obulumumu bwe tukitinga abaana bano. We don't have proper accommodation. Ono asabye buli alina obuyambi okubuyisa ku nnamba ezo wammanga. Godfrey Katongole ne Ernest Kyazebe bakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.